Kaakati omuvubuka gw'olabayo mu katambi mumujjukira bulungi nnyo. Ye muvubuka eyabadde abanja jjajjaawe ssente ze. Jjajja yamusindikira ssente za myaka 2 n'azirya n'azissa ku mumwa. Musajja wattu agenda okutuuka wano e Kampala nga tewali wadde n'ekikumi. Essaawa zino ali mu maziga gakaaba gakomba. Abantu abasinga ab'enjawulo baamulabye ng'ali mu kubanja ssente ze ng'azisaba jjajja. Jjajja yayogedde ebigambo bingi. N'agamba nze nakukuza, simanya nze nakulabirira, onsaba otya ssente zo, olwo bwe nazirya nalya nnyo. Kati mulimu abamu abagamba nti omuvubuka ono yakoze kibi okusaba jjajjaawe ssente. Kyokka nga musajja wattu ssente ze yazeekolera. Ye agamba essaawa zino ali mu Uganda, Uganda emwokya, Uganda emunyiga. Talina yadde n'ekikumi wayinza kutandikira. Akasente ke yebadde lasiti ye kwabadde abalira buli kimu. Uganda mugimanyi bannange. Olaba bano bennyini be muleka mu Uganda tebalina mirimu. Uganda n'eryoka ebanyiga, muleka muno abantu ne mugenda ne mukola. Ne bwe muleka mu Uganda wayitawo emyaka 2 ng'oli ku kyeyo nga bwe wamuleka bwali. Kati kubamu akafaananyi eri oyo omuvubuka agenze n'akuba ekyeyo. Uganda bwe yagireka eba yakyuka, atandikirewo okusaba emirimu. Atandikirewa abadde eri ku kyeyo ng'abonaabona akola mu construction. Ateresa akasente ke ne weziba miliyoni ze nga 15. Ng'amanyi nti agenda kukomawo atandikirewo oba atandikireko. Kyokka akasente ke ne mukaddako ne mukalya. Kati ate essaawa zino waliwo bamusalira omusango nti wayogedde bubi ne jjajjaawo ajja kuwa ssente ololo. Era baboogerayo bato be bamu ku balya ssente z'abankuba kyeyo n'ez'abakadaama. Oli n'akusindikira ssente ze ozimuterekere n'oziddako n'ozirya n'oziddako n'oziwasaamu abakazi n'oziddamu n'ozikolamu ggwe by'oyagala. Naye nga musaatu oba mukazi watwale eyo abonaabona. Bannange mulumirirwe ku bantu bano abakuba ekyeyo. Omulimu gwa construction gwe mulimu ogusinga okuba omubi mu UAE. Mubi nnyo nga bw'okiwulira. Bafuna ssente entono ate bakolera mu musana. Teri kuwummula. Ndowooza bawummulamu lwa Sunday lwokka. Lwa Sunday lwokka, imagine. Kati uli omusajja wattu ali mu maziga akaaba. Abantu amu bagamba mbu akola content. Gw'osobola okukola content ne jjajjaawo ng'omubanja ssente. Era kana akatambi kola bakasooka ke kakatambi ng'abanja jjajjaawe ssente ze. Kana akatambi ak'okubiri ke kana akatambi nga musajja wattu ali mu maziga akaaba. Olwo jjajjaawo okumumma ssente ze. Kamukutuuseeko omwewulireko naye katusooke tulaba akatambi kano akaasoose ng'alaba jjajja ssente ze. Twejjukanyemu katini tulabe ne kano akatambi ng'ali mu kukaaba ebiriwo essaawa eno. Video yiyo nkusaba ogimpereka like itambule tuko ku buli muntu. Jjajja buli kimu sigamba nti jjajja saakuwa nakuwa ennyumba egudde n'okuba ssente n'enkusindikira ssente ne bakuweereza. Okitegera ninga jjajja nkwegayidde ka ssente ke nakuwa konna mpaaka ekitundu nfune nange wentandikira kuba saa zineno mu Uganda ngenda tandikira sina yadde ekikumi saakumo yadde ekikumi nasaba vacation ne bangamba genda. Okitegera emyaka 3 esente ezasooka ku mwaka ogwasookera ddala yo nebaza era nyakwebaza ennyumba nasanga wazimba kubanga buli kimu n'ezino ssente ez'emyaka 2 jjajja na muzukulu Fad esente nakugamba nazikozesa naye nja zikuwa set jjajja saga yeso ojja kuzimpa neziriwa wazikozesaamu ki? Nze ndi muntu mukulu ndi jjajjaawo tosobola kumbuuza owulira nsaba n'okubabula ssebo. Nchimanyi jjajja ntwala kwerosi si kwerosi ntwala si kwerosi nze njagala ongambe nti Fadi zine ssente z'emyaka 2 zonna kubanga nagenda okuvaayo okujja waneno ng'ongamba ssente ozirina ssente weeziri ate olukutuuka n'ongamba ssente tozirina. Onangira kayumba kako wanzimbira? Nedda sikulangira nnyumba jjajja nze era singa mbadde ngamba nti bya nnyumba era nandyogedde ku nnyumba njagala zineeno ssente zineeno ez'emyaka 2. Ndikugamba essente nazikuwa ndikugamba ki? Nedda gwe jjajja sikuyisizaamu maaso sikuyisizaamu ki njagala ssente. Tula wansi oyogera nani ng'oyimiridde? Tula wansi njagala ssente. Ndikugamba tula wansi jjajja njagala ssente. Sina wadde ekikumi nakugamba
sikumubogolera sibatya sikweyisa bubi njagala jjajja ngambe nti sebo nkubuuza fwali kati ontese oyagala kuleeta bino ebisimu simanyi bye baleeta ebireetako ku nsi yonna endabe olw'okuba gampa sente wali ompa waliwo ng'onkwata nedda jjajja kola bwoti nkole ki eno essimu yange terina buzibu era oyo talina buzibu era bw'okaddiwa buli muntu akufera naye fwadi nja kuwa sente naye sina kati sente oba ogenda kwerosi ntwala sente njagala kumbulya nedda yes jjajja wange naye njagala mbuulire sente jjajja waziteeka njagala mbuulire waziteeka nkugambye nazikozesa njagala wazikoza kati wazikolamu ki ennyumba eno ziyasindika sente ne bagizimba eri yange yes omwaka ogwasooka nga ngenze kuki kubanga sente zonna nali nzikuweereza omwaka ogwasookera ddala zonna nazikuweereza okitegeera ne bazikozesa era singa sijime yaliwo n'abikolanga era kyemanyi tebandikoze naye zino sente z'emyaka ebiri ziriwa sirabawo yadde ekikumi lwaki we nabadde nvaayo yaŋŋambye nti sente weeziri kati nkugambe pulesa zikukubireyo ngenze nzibe agenda bolo kuba nandisigaddeyo nkimanyi jjajja wange naye saagadde byakuŋŋamba nti kiki nze jjajja njagala ombulire sente waziteeka nkugambye sente nazikozesa njagala ombulire eddi ajja kunsasula ddi mulaba omanyi sente ezo kuzikozesa omanyi enkozesa gye bazikozesa omanyi enkola gye tukolamu okufuna sente n'ositula bulooka n'ositula buli kimu ekizitowa osobole okubeera ng'ofuna sente jjajja sikuyisiza mu maaso nze njagala ombuulire sente waziteeka kaneebake niyo nkuba olw'okuba kaneebake ate nkukubira kigolabeko jjajja nti njagala kukuba naawe jjajja ndikugamba oba mpaga wabira nzikiriza baganda bange nsaba ku buyambi bwammwe nsaba ku buyambi bwammwe Uganda teri kubeerekamu nagenda nenkola vidiyo nga ndi mukuyombesa jjajja wange nga yantutteko esente zange abantu abasinga ekiri kunkaabya n'ekiri kumalamu amaanyi bali kugamba nti content nenga si content comment ezisinga bali kugamba nti content nga si content olw'okuba bamanyi ndimu akantu kali aka comedy nteekamu comedy abantu abasinga bagamba content nenga si content baganda bange Uganda enkalubiriddeko emirimu gyange njirina n'emirimu tegitambula gyetaagamu sente baganda bange mumpe ku magezi mbadde mbasaba nalina pulaani ekomawo e Dubai naye okukomawo sente baganda bange nfukamidde neetonze abali mu comment section obanga muli kugamba nti nze byenkola content si content baganda bange si content ebintu bya ddala mukadde yalya sente zange zenatuma nempeerezanga nenga n'oyo mukadde yalya sente zange just muganda wa jjajja omutoolo okuba kale ye mubangufu yamanye ebintu byonna nemuteresanga sente baganda bange nfukamidde mbasaba ayina kyolinayo ayinayo 1000 ayinayo 5 nkusaba nyamba ndi kunoonya emitwalo 7 waliwo omukyala eyaŋŋambye nfune ezo sente asobola okubeeranga ampa visa enzireyo mbayigayiridde baganda bange munyambe kubanga Uganda eyo kya Uganda temuli sente wane e Kampala obeera wanga toyina sente ndi mu mabanja baganda bange ayina kyoyina ayinayo omutwalo kumana binaleke Dubai ekata Saudi Arabia mikwano gyange bakagamba bambi munyambe kaakati nno bannange byebyo abantu tebakyalumirira abantu kati emirima gyafuuka gyanjaba n'owuwo yennyini owa famire yo asobola okukukaabya amaziga bwe wali omuwa akasenteko akakuterekere wamwesiga bulungi nnyo nga muli olowooza nti munnange ono engeri gyali jjajja wange oba
oba maama wange oba ssenga wange tekirina buzibu. Kumbe olwo otandika olugendo olw'okukaaba amaziga agatagenda kuwona. Naye Uganda mugimanyi bulungi. Uganda mugimanyi. Ogibuuzangako omuntu avudde ku kyeyo n'atuuka wano eno nga talina kyalina. Oba nga akasente ke bakalidde. Munoonyeeko ku bantu bwe batyo mubabuuze. Omugambe nti agundi waddayo e Kampala naye kiri kitya? Uganda nzibu bannange eyokya tolaba nti Buwalabu wookya wabula Uganda nzibu eyokya. Just lwakuba nti wano osobola okujja n'ofuna woosula naye tewali kintu kisinga kumenya mu Uganda nga kubeera awo nga tolinamu yadde n'ekikumi ng'omuvubuka mu nsawo kaabe muwala nga tolinaamu ssente. Awo obuzibu we butandikira era we buva. Okitegeera ekintu ekyo? Kakati so n'olwekyo bannanga omuntu bw'akeera ku makya n'akwesiga n'akuwa akasente ke ng'oli nga nkuba kyeyo n'agamba nti abannange anti jjajja maama oba taata oba sisita oba ssenga nyama onterekera akasente kange kano munterekera akasente ke bannange. Ate nammwe abateresa abantu ssente ababaterekera ssente mubookye eyo. Omuntu oba akuterekera akasente ko nga kakola by'oyagala muwengayoko ku ssente. Muweeyo ne wegiba 10 oba 2 olw'olumu. Naye omuntu akuterekera ssente no kwegamba gweyagala bubeezi babuya nga bakuteekera nga gwe towaayo yadde. Omuntu omwokyayo n'abeera wawo ng'akola ki? Ng'agumiddeko kaawo at least oba okitegeera. Ne bannange abantu abalya ssente z'abankuba kyeyo muli bantu bazibu nnyo nga bw'okiwulira ate mwekaza. Kankubuulire bakadama bangi abagudde eddalu olwa ssente yaabwe gye beekoledde. Omwana n'akwata ssente ze n'azisindika ewaka. Ab'ewaka ne beegatta maama ne baganda be ne balya ssente ze mubalabyeko wano. Nze mbabaleetera. Omwana nga yakwata ssente ze n'azisindika e Uganda. Maama we n'alya ssente ze ne baganda be. Ate ne bamuddako ne baagala okumunyigira ku kyeyo. Waliwo waneeno omukyala vidiyo ye ndowooza story ye ngenda kugikola. Ndabika gye ngenda n'okuzzaako ndabika. Baawe kennyini baawe yamuwa ssente ze n'azirya. Ssente za myaka egi 2. Bwe yagaana okuddamu okusindikira omusajja ssente ate ssebo batandika kumusindikira malogo. Bannange abantu mubaveeko. Mulowooza nti oba omuntu bagenda ku kyeyo aba agenze kuyoola. Bannange ku kyeyo tebakuyoola. Singa wabayo okuyoola singa nammwe abaana bammwe bali ku byeyo. Naye mmwe abaana bammwe bali Uganda mulya ssente z'abaana balala. N'okota ssente z'omwana wa muno n'ozirya. Tokomye okwo n'akomawo n'abonaabona nga talina nawaatandikira. Bw'atunda poloti ng'omunenya. Bw'akeera ku makya n'agamba nti owange omukazi ono kantunde poloti eno ate siko nange nkole ki? Neesasuze ng'omunenya. Omanyi omulimu ogusinga okumenya mu nsi muno ng'oli ku kyeyo nti gwe gwa construction. Abaana abalenzi bakolera mu kasana. Abaana abalenzi bakola tebawummula. Yo omuwala akawalabu ne kamala ne kakulabako bulabi ng'owummudde kuba ne ebiseera ebisinga na Pakistan we butera okuba nga bwe busupervisor. Okitegeera. Naye omwana n'abeera mu musana n'aba nga ali mu kukola bw'akusindikira akasente yalowooza akasente ako kakola ki? Kakuumibwa nga bwe kalina okukuumibwa. Okitegeera. Obusajja bwe butyo bwe butera okubeera bu supervisor. Kati budeka nnyo ku bannayuganda bano embeera. Mu butuufu omuntu n'akola naye ng'akolera mu bugubi. Omuntu n'akola naye ng'akolera ssente babawa ntono. Mukimanyi nti omuntu akola mu construction mu Dubai afuna emitwalo nga 9 ku kakadde naye ng'emirimu gy'akola bamusuubiza ssente endala. Bw'atuukayo ate natandika kukola ssente bamuwa ssente endala.
emirimu gya construction mingi kubanga abantu abasinga obungi bava eno ng'abasuubiza mirimu gya bwakiriina kumbe babatwala mu kuzimba. Ogwo omulimu gw'okuzimba muzibu nnyo gukaluba. Kati ono omuvubuka gwe mulimu gw'abadde akola akasente ke nga mwakajja ng'akasindikira jjajjaawe. Kati ke kamukaabya amaziga ndowooza olaba. Sente yo gye weekoledde esobola okukukaabya amaziga. Esobola okukukaabya amaziga gali gennyini naaga n'okaaba kati ye musajja wattu ono. Eno Uganda oba ogenda tutandikirawo. Eno Uganda ozannya n'okuzannya. N'abagirimu emirimu gibabuze bakaaba. Naye olwo ggwe yaakakomawo. Toyina nawo otandikira ebintu ebisinga byakyuka. Toyina kyomanyi. Nti ogenda genda osaba omulimu wano. Ne bwe waleka eno oluusi badde bakubira ggwe okukusabayo. So n'olwekyo ebyo bye bito bwe biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi ku mukutu. Mwebale kuba nti ate musubscribinga sako n'okuba nti ate mulayikinga, mukomentinga, musharinga. Baagala nnyo mwena ab'ekumi ku mukutu genda maaso n'okuba nti okona mukapesa ka subscribe. Bw'omaliriza na mukade akade kajje personalize kateke on to wentekayo video gw'osooka okugiraba. So mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankumire, mubere bulungi, mweraba. Peace and love.